coordination meeting. So nacho mkwata kwa kubanga wanupu kwa kubanga no kubanga byone bibira biri biti mu constitution twabikiriza tobedi wa agamba ta kurukandwa ono wanupu agambe tukandwa ufurumye ngo ino ujozi mu maso tomukuba kubanga agambe ino ujozi gendo na ujozi kwa kanya akabe ora saya kabe mfurumye ngasera na kumaso tomukuba wakwaga kugambe tonaje kumagendo na ari kumaso kubanga kuyambi chowa dolo woza tufu chowa dolo uwewana nkora mulungi akulabude byokora sibitufu tusako. NUP is a result of the errors we made in Uganda. You tell me, what is NUP? NUP is just a conglomeration of DP, FEF, DC, NRA. Tell me, what are the core values of NUP? What are the core values of NUP? NUP makes the communist salute. NUP talks about people's power. People's power is a communist slogan. Red is the dominant communist color. Tell me what person in NUP is a communist. Tell me. Red is predominantly a communist symbol. People's power is a communist slogan. So tell me, who is a communist? It's just a hodgepodge of fantasies. They fantasize and romanticize revolution and, people's power. If you are saying, what is the core value of people's power? What do you mean by people's power? How do you exercise people's power? People's power means people's, capacity to control events. And other subsequent, Who of those fellows in NUP understands what they are doing? NUP is just a result of a few mistakes here and there that were made in the process of dealing with Uganda. Kati waliwo olutalo sematalo olugenda mu maaso. Waliwo olutalo sematalo olugenda mu maaso luyinza okutwala obulamu bw'omuntu. Temwewuunya nga mukedde ku makya nga Mavi ya kuku avudde mu nsi. Temukeera ku makya nga Mavi ya kuku bamugye bulamu bw'ensi. Waliwo olutalo wakati wa Mavi ya kuku n'ennyanja esoferi ne famire yaabwe. Jukira omugenzi Idi Amin Dada Allah amuwumuze emirembe gyali Saudi Arabia. Gavumenti bw'ekyuka nja kweyama okukola enteekateeka yonna eza Amini nagyeyama. Kati Amini bwe yali ng'afuutula magulu meeru omuli abayindiyindi abaki bonna ssente zaabwe yabaze basasula n'ebintu byabwe ne bagenda nga basasuddwa. Nyandwe mu bubbi bwe Promax najja n'agamba eggwanga nti Amini yasasula abayindi nti era abayindi ebintu byabwe agenda bibaddiza era n'abibaddiza naye nga tabibaddizizza abayindi bonna abali mu Uganda bapangisa bonna bakimanyi nti Amini yabasasula kati okubazza yabazzanga bapangisa okuddamu okukola ki okuddamu okubeera mu bizimbe n'obitambuza bapangisa. Kati ku bintu emu kubaali mu gavumenti omwo ne faamu y'enjeru yali part of the government farm naye nga baali bagitutta abayindi nga bananyiniyo. Kati olw'okuba nti ye Kayindo Tafiire yali mu gavumenti ng'amanyi nti njeru farm yali ya gavumenti ng'abayindi baali bagiwa wakolizi ye kennyini neyeddiza faamu eyo. Yageddiza mu buyaaye naye nga yagezaako teekamu ku mateeka atya. Yanoonya bamagulu meeru abayindi abayina liizi eyo n'anoonya generation zaabwe zonna n'azifuna. Ne bamukolera endagaano nti bamuguzizza ye na processing ekyapa n'akifuna.
kati wa processing ekyapa n'akifuna yeso lwaki abadde abeera n'ettaka eryo ng'alikozesa naye nga teyali yakola ki teyaligula tebalimuwa mu mateeka yakozesa chance eyo kati Nyandi Yosoferi olw'okuba nti Kayindo Tafiira badde nga avaayo ng'alumbalumba yabaganiza kino tekijja kukola nga omwebazanya emizanyo gyabwe nga tekinyiza Nyando kati Nyando efaamu eyo ajagala kati olutalo luliwo nti mavi ya koko Kayindo Tafiira bafuukidde ekizibu kati ate Museveni yagala mulaga nti yaani yekagujje kati bali mu lutalo era bagenze mu kooti omusango ne baga Kayindo Tafiira ettaka lina mu bukyamu Museveni ng'akozesa amaanyi ge mu judisho kati Kayindo Tafiira ataddeyo okujulirako mu kooti okulaga nti yenna nyine ettaka mutuufu kati gye binaggwera muyinza okweka ngu Kayindo Tafiira nga muyiye amadinisa kubanga ettaka liri mu strategic area Nyanda alyagala n'okulaga ono nti yalina amaanyi kuba badde atandise obamanyira nga amanyira mutawani we kati kirimu influence yamu kubanga mavi yakukutakolanga na muhoozi yaganze sifuga abaana bato kati mugenda kulira tabu eriawo essaawa era muyinza okuba bamuyiye amadinisa oba ekintu kyonna naye ng'otawulwa amaanyi nnyo oyinza n'okuvaamu ekintu ekinene so Kayindo Tafiira ku bintu by'ettaka awo baliwi waliwo bwe abantu wa Buganda abaabonaabona yenna limu ebeewo abaafa yenna limu ebeewo abaafiirwa ebintu yenna limu ebeewo abaatukwekanga yenna limu ebeewo baali baawa kale mwe munsanyusa taata ate Kayindo atandise kukola ki n'amwatulira kamba atulire kubanga nze kamba atulire kubanga munsobera kozi bagamba nti ekyekango tekirina muzira embwa edduka omukalo abantu ba Buganda mwadduka omukalo ate omukalo ogwo gwali mukalo gwammwe sigamba omuntu tebakukanyuga n'ogwali gwammwe ne muyiga ensolo ne mukola emikalo kale sijja kubaawo ndukayanja mulindwa boogere banange ekintu kyaffe nga mwakiduka ebyo ebintu singa abadde Kyagulanyi nga yabyogedde bandigambye nti asosola mu mawanga ekituufu kiri nti bajjajjaffe bakadde baffe mwatunda ensi yammwe mwalagajjalira eggwanga lyammwe Abaganda mubadde n'obusobozi bwonna naddala abakulembeze mu Buganda obwali busobola okulwana Museveni ne mumuggyako mu myaka 5 oba 10 eryali lisooka mwali musobola omujja mu buyinza mwatunda emyoyo gyammwe ne mutunda ensi yammwe ne musalawo Buganda ekozesebwe okusaanyaawo Uganda era Buganda ebadde empagi luwaga mu kusaanawo kw'eggwanga Uganda ebadde empagi Sseddugge ewaniridde omulabe asaanyaawo nnyaffe Uganda abali mu bukulembeze mu Buganda temuyinza kutulimba nti temwamanya bintu bino era temuyinza kutulimba nti bino ebintu byonna byapeninze nga temubiraba temuyinza kutulimba nti Museveni ebintu byakola mubadde temubimanyi mubadde mubimanyi naye mwasalawo kutunda nsi yammwe mugiryemu olukwe mwayaniriza Museveni ne mutuuka omuyingiza mu kisingi ne mumuleeta mu Buganda ne mutuuka n'omuwa ekika ne mumulaga buli kimu
abaana abammwe abazaala abawano muli mu kubakuba kikono. Naye ng'omugwira mwamwaniriza ne mumulaga buli kimu, ne mu kisenge ne mumuyingiza. Naye omwana wa Buganda avuddeyo okulwana. Obudde buno wano mu Central ayisibwanga Mugwira oba mu Buganda region wennyini wazaalwa ayisibwanga Mugwira. Naye kitwewuunyisa nti mwasobola okwaniriza omugwira ne mumuwa buli kimu. Ebyo ebintu Kayindo Tafiire byayogedde singa abadde Kyagulanyi nga yabyogedde baaligambye nti tribalism. Nze tewali kintu kye ndaba mu Buganda nga ngamba nti abakulembeze mu Buganda tebaakimanyaako. Nzikiriza bulungi nti baali bakimanyi na buli ekigenda mu maaso bakimanyiiko, sinakindi nga bakirimu. Omukulembeze yenna, a leader, must be a solution provider. A leader must provide solution to the community problems. He must provide solution to his people. A leader must provide solutions to the people's problem. And the problem he solves creates a path to the leadership. Abakulembeze baffe, they have no solution to the problems of their people. They have no solution. Just they are there seated comfortably. Mbo bakulembeze. They accepted toleration. Yet toleration is a graveyard of leaders. Obwakabaka bwonna obuli mu Buganda buliwo kuyisa bivvulu, tulinga batalina bakabaka. Leaders must be ready to die for their people. Omukulembeze atali ready kufa ku lw'abantu be, he is not a leader. He is not a leader. Mwe mulowooza lwaki Kyagulanyi abagamba bwe kibanga akufa, okufa kwange kye kiyinza okunonola eggwanga, nze leka nfe eggwanga linonolwe. Tubeera ne bakabaka baliwo kutambula mu mamotoka bakubira bugombe, ate bonna tekuli gwe mugamba nti ono weegindiye kale, oba ow'ettoolo kale, oba ow'Erwenzululu kale, oba owa Mwakyoli kale, oba owa Buganda kale, oba owa Bunyoro kale, bonna bali awo. They are managers, not leaders. Leaders don't tolerate. Abaana ba Buganda empisa gye bayisiddwamu. Obwakabaka bwa Buganda bubadde n'obusobozi emyaka egiyise emabega nga tukyali magi, abamu oboolyawo nga tetunnazaalibwa, obubadde busobola okweŋŋanga omumpembe kubanga bubadde n'amaanyi g'abantu. Teriyo kyakulwanyisa kisinga maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu Kyagulanyi kwayimiridde. Kyemugamba Kyagulanyi abadde asinga obwakabaka bwonna obuli mu Uganda amaanyi g'abantu. Bantu nga bayagadde obwakabaka. Nemulemu okukozesa omukisa ogwo okunonola abantu bammwe nga mumanyi bulungi abantu bye mubadde mudiiringa nabo.